aleeta abasajja aleetamu omulasha gwemmanyi nemugago sakulabako na kwembasa ya lasha. The Prime Minister has directed us to work with you to revamp the country's image. Gandhi tell the Prime Minister is the cause. Gandhi asked him, never come office here. You know what we call MP? Gandhi asked the Prime Minister, write it. He's causing MP. Is the person a bad image because he's fighting the government, the president. Never fumula mu office here. Kakati balesa aba Canada, abavuka bavudde Canada. Mbu babayambe. No. Nabaga nti neboleeta omusajja wa M16 n'omuteeka mu Uganda nga wayiso takola. Kati kakka babadde bamukubye nze na muyambi. Kakka nze na muyambi. Okalaba kana kakka victim of mafia collapse. Bo buli lwamala obakolera bakusaanyaawo. Akasajja kali mu New Vision niko nga bakubye kakka. Is me who fought kakka. Nze nababuulira nti abasajja bali ku bizinga babakozesa badde farm ekizinga kyani. Before you talk about kakka, are you talking about a new government? Until now we have a new government that has probed kakka. We are probing human rights violations that were committed by the past. Kakka is under generals, is a colonel. Is under generals, Edith Mwine is a colonel. Former immediate Gundi, former Minister of Security, is a Lieutenant General. Safe houses belong to the police. The Minister of Internal Affairs is a General, Jejo Dong. Come on, you damo kube kasajja, with damo kube kakanguabi. Tugenda kuja kaka katononyo. Waliwo ngambi. Kyenkubulya kiri kimu nti are you capable of analyzing the salient issues affecting the country at a particular time as wabeerawo solution abantu gye bakriyeti yes bwekuba nga kudda kw'abaana ku masomero oli aba yaguze dda test kits such that watuuke wali bakyogera nti akati abaana bitaga kugira nga solution weeri. Anti kyenkubulira where you have alarming figures. Nabaga nti alarming figures in Kampala zali intended to lock up Kampala. Nemba gamba nti tewali musajja ne bakuga nti leeta omwana ayingire mu ssomero nga tosasudde omwana ajjena bintu byonna osasula enkya omuzadde n'agaana. Kiba kitegeeza toyagala mwana waasome. Bagamba batya nti batereddewo simanyi SOPs akedi zonna mu ggwanga ziggulewo. Akedi akasajja ke kamu ne kakuba mu mawulire gaako mbusimanya akedi 5 mu Kampala ziganye ziremeddwa nembaga ezo akedi zaabwe baagala ziggalewo zireme kuba na ssente bano Abaganda be bateekamu zirabirira bazitwalire mu banka zaabwe bwe nabakuba waddamu okuli alarming figures in Kampala. So media single-handedly mbakuba omuntu omu. Why? In political science, every decision must be purposeful. It must reflect the past. Ntegeera kyoyagala okukola. Tukiyita conspiracy theories. What if the government is giving me is not correct? What else? I use my head. That's why I'm terrible. Era bwe mbakuba nga badduka. Kuba bikolebwa bantu nanga mu human being. Kakati nkubuulira, what is the most important issue now that we would debate is the resumption of schools, as opposed to the earlier SEPs set by the Ministry of Education. The President put up a task force away from the Ministry of Education. This is why he has successfully returned the students back to school. Era ekyo kikutegeeza nti n'abaana abalala basobola okuddayo. Kuba otesitinze family ogitesitinze tulabye omwana gwe bazaayo tewali mwana agudde nti bwe bakamutadde ku kasamometa kali balamu kakati nkaddayo n'adduka omukazi ali mu ministry ya health ng'adduka bano abasetinga SPOs nga badduka ng'eggwanga libatabukira. But you cannot do it because you don't reason. Amawulire gamu bwegati bwe gafaanana. That's your problem. Nti, why is it that everybody neyawanguddwa mu kamyufu naye yennyini alemeddemu
They are not going for Museveni's interests. This is the last lap of Museveni. Anti kubulire tebasobola. Balina forces era ngenda kusomera. Kakati abaana bwe bamala okudda mu ssomero n'ofuna mandatory testing. By testing the student, you are also testing the family. Kakati abantu bwe bamala okukitegeera ng'obikoze biddiringanye tokuba abantu tia gas nti ate beekalakasa violatinga gundi. You have been exposed. Abantu abali bonewaka oba minimum kubanga you must when you analyzing data bayinza okuba nga waliwo family zisayina abaana bezaalese but we have managed to test a largest percentage of our population by doing one thing, going back to school. Kati kitegeeza singa lwaki okisobodde SPOs ziri omuvubuka ze yali ataddemu nannyini buyinza Ssaabajoozi Museveni yazikubye naye n'amuteeka mu safe house. Kakati kikutegeeza when you call me as an expert to draft a campaign strategy for Museveni, sigamba sijikola nga bwe naalikoze ti Museveni is facing opposition. Museveni is not facing opposition. Opposition leaders are not the ones who drafted the SOPs. Then our woman is firing. Bogama Taina opposition. So opposition. Anti awumbama zekitegeera nze bampite Zambia okubakole ne bampa $1.10 n'enkomawo ne bagati muyina media. Babasinga bali abo opposition. Timuyina media. I came back with my 100. Bali bagenda kumpa buli week $10 n'akomawo. A few days nemba balira nze kasankubalira kiwedde kuba siri mumu abawandiika obuwandiisi nkibala mmanya. Why? Anondi muganda man akugamba omuntu bwakunamira naawe mukunamire. Lwaki? Omusawo omuganda amuga nti genda omukunamire akwatekeba ebisiraani. Kasasumulula empale n'aleeta fimbo naawe osumulula yiyo banja lya mwenge liggwa na mwenge teweefuula mutamivu kunfuula kunge. Mbadde njogera n'olwo omukazi wange owa DP tebifaananyi byange byonna babimazeewo ne mugaye bano bennyini abaleese buno obupya somanyi babuyita buki be bayuza ebifaananyi. Kakati mweveemu omusajja akwate omutayimbwa asule ku kifaananyi ki ku ttaka batte basatu mundala babiyuzizza. This man ayuza ebifaananyi amuwe 15,000 mbu mubeere force okugenda mukole ebiri expense. No, let me sleep ku muti gwekitadde nkukuba omutayimbwa ogalamire. Ekifaananyi nakyo kissa omuntu akatala kamotoka kassa omuntu neddo batekaba yakatwalawa boobutula bamukene nkutta akatala kange akamotoka. Yes, kakati kino ekitabo kiraba. Ekitabo kino nakugamba kirimu okiraba kino kirimu amasimu 4,000 bapasita bamasheeke ababadde babba abantu nga babatundira amayumba. I've advised these people to make statements ze batwala ku police. I will ensure president ategeere nti waliwo network ate kamanda wani n'ogamba munno gwe sheeke nti sabire pasito ina kyotunda nti yankusabire innocently abasajja ne bajja n'otwala ennyumba ya munno ku $4,000 bamala omukosa endagano nesigala yeeri nga bakuga sente ezo zonna serabira nzireete nga bazibba. Kamanda waabwe is a senior police officer namukwata ne video ne audio ngenda kumuwaabira. Kino ekitabo kiri kimu esimu oziraba ziri esimu ono sheeka abadde abba esimu ye yokka eriko esimu 10,000 kwabbira ezo ono sheeka omu ate nina eya pasi. Kino ekitabo kya seeko tosoma namba ya simu somako wa gwe soma byalo okebere ku page emu osome ebyo nti poliisi eryawo nabayamba kubattira abantu mu malwaliro ne batwala organis. Wakati oteekako kinaya nti amini caller receiver date duration y'essimu ekubiddwa ne wagikubidde nze siri ku bya munaala kyuma ekyange tekimanyi bya munaala.
Kitaawo Luzi, Nansana Masitowa, Yesu Amala, Kavumba, Wakiso, Simbiri, Wakiso, ACT Mpungu, nga Wakiso Mwerere. Anti babadde ku Petrol City be babbira ennyini netiwaka yaabwe era ye y'abakazi be battanga abakazi abo netiwaka yeemu. Petrol City Ennamba nga nnyingi. Petrol City ekyengera bagigadde ne badduka. Odduka kinga nakukutte dda n'ekifaananyi kyo. I defeated the organ exporters. Ne mu Uganda bakyalinamu container emu somewhere bagikwese. Motoka loole zaali zeetomera mu Eastern Uganda nga zaggwawo. Abakazi baali batuuse ku 20 okufa nga bazaala. Why are they not dying? Kasaba kwata kuwange. Otulakinze. Ebyo bitabo biri 10. People yes, implicating statement babadde bazikola ku police. Ne media teyogera. This is how dangerous your country is. Nti mafia, how can a mafia? Omusajja ankubidde essimu ku makya. Ekiri ewakiso, kawe wakisa ine ettaka lyange lyayagala okubba. Njagera kirabira taliwo tuggalira mu office. Bwemuwulira abalooga nga nzigadde mu office ya kawe wakiso. Mututaasa akasirikiro nga wali wasse munne. Kawe wakiso, I'm going to attack you. Mujja kuyingirira oli ku ttaka lyange olizannyirako. Kubanga omulowooleza mu mateeka tegaliiyo. Hamu yabawangudde mu musango. Oli kye yakoze ekitakolebwa. Principal judge n'ajjayo ne fayiro n'agituwa. Olunaku lumu mukazi gwe bali kusuula mu bala lw'ebutabika ne bakolako factorization nga abafako. Why don't you follow the law? There's no way a principal judge can go and pick a file. Omusajja mwakola ensobi. Uyo omusajja ali mu commercial court alina PhD. Si musiru. Abagambye bwe mwina okweyambisa mufunenga abasiru. That man protects his PhD. Akugambye eki? Akwenti ene money ze mujje ebweru nga banka teina license wano ziba poteya. Make ero ekibatawaanya bakava mu Kasayija ne gundi Bahati ministry bagitta. We cannot go to credit institutions to borrow money. Tugenda mbamanerenda bakazijja Australia, bakazijja South Africa. Abasajja baleese wano sente nabwenja bakuganya. Waliwo abasajja bankubidde essimu okuva ku makyakali. We failed to invest our money in Uganda. We have now been welcomed to Burundi. Can you come and attend the function? Nga wano bakasayija baziremesezaawo. Ani asinga okubeera ne sente ne company ewola abantu ku mbuzi kundi. They are ministry officials. Kakati mu munaalagawo. Everybody is frustrated here. Everybody sente ze baleeta kubanga tebayinza kubakkiriza kuyingiza sente wano nga bebawola. Baagala situation yene eriwo ebeere bwere. How can people abaserikale bakuba batya abantu mu curfew nga mugula emyezi emitono mulonde? These people have successfully uyo si wa gavumenti. Omuserikale atya nnyo nti rigimu nga yagudde bajja tutta kuba balaba ku kyamini balabye ku kyobuti balabye. Why is it that these people you would think they fear a change of government, they don't fear the change of government? This is what professors should tell these younger people who have come from Canada. Your situation is different. President Museveni yaleta Mboijana wano akuli Uganda Airline nga ayina Airline ya Kenya yagikuba ku ttaka. President n'aleeta Dr. Sulaiman Kigundo Bank of Uganda yagikuba ku ttaka. President n'aleeta Dr. Mwine ng'akola mu World Bank. UCB teriiwo. Moi n'akuŋŋaanya abagezi bonna n'abaliza n'abaleeta n'agiyita Dream Team. Economy yalemerawo. Why? The question was not the economy. Don't waste time with these younger people from Canada. Your situation is different. It does not need the expertise. Era go ambi nti amirundi mutawana naye bulijjo nti mutwe $5,000,000 tubakolere the talent egana abaana be banasinga abakanada bennyini be banasinga abayisirayiri be banasinga nabatunulira nga baleesa akakyayina wano ku makya kavubuka kato ne kooza n'amasimu gaabwe ne kaga tayinza kuddamu kati tukwata n'esooka mbalekamu ennaku 2 ne kakoma kano ne balance. Has he captured it yet? No. I told you. Nabakuba mufulirize emirundi 3. Bimu kasazimala okuyingira tolina gy'olaga abo basibe bange. Naye eyadda amubattula. Stop stealing. Ani alina remote ekulembera eggwanga lino? Bino byotugamba. Yes. Biraga someone else yakulembera eggwanga. Yes. Mafia ganga. Museveni tamanyi. Anti yenkubuulira
akazu, when a corrupt a group reaches the level of akazu, it means it will model its owner. Impologomo jirunda na ye kulia. Kati akazu kakubana nyini ko why. Nti amawulire gaabwe gonna gaheaping everything yonu Museveni. Kila kitu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Kila kitu kinawezekana kwa Uganda bila Museveni. Akazu kakutukao. Era na bano bennyini abo ba professor bani bagamba nti abasajja bano tebabuulirirwa ate mwenda yabajereganye tabalaba mu magezi. Mwenda yagambye nti katuka group ka lingo omuntu ayina ekirombe kya gold nabula wa mutunda. That's Mwenda's observation about this Kakun. Bonna beekokola omuntu omu yabajoga. Kati that's the problem. Nti ajoga abayina gundi kasita otuuka ku level aboggola nga naawe oboggola abaana boonooneka. Abaana bavaawo ekiro goli bawasa. Owedde family beegeeze kati akakundi ko tekaliimu kunoonya stability ya Museveni. Akakundi buli kintu kakibbiramu. Why? It is hidden. Ko tebalabwa. Bujozi bwokka bwe baleega bujozi. Naye mulinde. Nimuwanga yalowooza nti okujjako obote buli wamujja kakikoze ejjogo libaddira. Kakati sinza simple. Nabagamba wano nti mutawani ya bwere kana katabana kawandiika ddi. Nakawandika authored on Friday 7th February 2020 at my residence in Shengera, adjusting the trap when nongosereza. Nabaga nti yena ali mwikyusizza nti balondere mu line mu kifo kyaki. Nimbaga bibimu. Enva okuzikyusa n'ozijja mu box, enkoko ey'oluwombo n'enkoko ey'okusowaani, era ey'okusowaani era yesinga mukene wa luwombo. Changing a methodology does not affect the idea. What's their idea? You are changing the methodology of erecting. But the determining factor is buli mubbi ayagala okukiikirirwa ku sseeke, mafia ayagala okukiikirira ku sseeke, mafia ayagala okukiikirira wa mu parliament. Even if today you say nti we are going back to independence time, nga prime minister yaba n'obuyinza, era battle will shift from ceremonial president. Does not matter. What matters is somebody wants to achieve. Have you changed the idea? Even in the communist countries, bakugamba, the Purity Bureau sits, identifies an idea for 5 years. Singa wano mu Uganda mukulu National Planning Authority naye teyogerwa nako ate national eyali bapulani bakasayija nonawo obukooti bebatawanya eggwanga. They don't even mind about the National Planning Authority. If that National Planning Authority is given to another country, abasajja ze bakoze ojja kusanga nga eggwanga eddala litambula. You know, how can you say that you have a National Planning Authority? Yanti kakokya ate obiwaayo bw'obanga odisikola mulungi nga badefenda tebakuweereza mupiira oyingira katimba ne weeteeba wekka ng'ofuuka omupiira. Katusoke tukomewo tova ku mukutu gwa Pale FM balipotinga wani over National Planning Authority. Anti mu finance bwere tukumpe yalinga National Planning Authority ne bakasajja ne bwe baddukanya eggwanga lino bikwatagana. No. Alijja n'ayoola kasajja ne bakati n'abayoola n'abakuba ekitalya ensajja gitereeza. Saiga yoola ne badduka. Ngaba tusabiddwa okwetanireko tonsemberera okwakumanga tubalamu tukyasobola okusigala nga tukwatagana n'abagolo abaffe emirembe n'emirembe kule kipasoda ya girasi ya Pepsi Mirinda Mountain Dew oba Everbase ofune airtime obwerere ne MVs ez'obwerere weeyagale kyangu nnyo sirika kodi gy'osanga wansi w'akacokolo ku 7888 olwo osobole okufuna airtime obwerere ne MVs ez'obwerere ku MTN oba airtime obwerere ku Airtel kwokka. Kampeyini ya Forever Connected ekutuusiddwako Crown Beverages Limited nga bali wamu ne MTN ne Airtel Uganda. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Omuzadde olina omwana atusiza okusoma nandiki wanyagadde